kati njagala mbalage kino kyekiki si kyo kitabo eno si yaki ye peegi mu kitabo kiba kikakasa nti ddala Uganda Bureau of Statistics ekitongole ekivunanyizibwa ku by'ebibalo tekirina bwe kisobola kulwanyisa Buganda kubanga kimanyi nti Buganda bwekola ki weebi ekyo kyembadde njagala okusooka okubanywa ffe nga Uganda Bureau of Statistics twagala okukakasa Obuganda bwonna abavubuka muleme kuwabibwa ebintu ebitali biki bituufu kubanga buli lwowa amawulire agatali matuufu ekituufu oluvannyuma kikola ki kivaayo amazima mu Luganda tugateekakola ki tegeekweka kiba kitegeeza nti naffe ng'ekitongole kizawanyibwa ku by'ebibalo ebibalo bya Buganda byonna tukola ki tubirina era tewaba muntu n'omu abeera awusibwa okukola ki okugamba nti Buganda teri ku ki ku maapu. Ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics kyatta omukago n'Obuganda nga ekigendererwa kwe kulaba nga Uganda Bureau of Statistics oba ekitongole ky'ebibalo tukwasiza wamu n'Obuganda okulaba nga ebibalo bye tufulumya nga Buganda nga Uganda Bureau of Statistics ne Buganda tubitambuliza wamu. Era ekyo twakikola nga tukwateganira wamu n'Obuganda mu kubala abantu mu Uganda yonna nti Obuganda w'ekitiibwa twajja wano ne tukiika ne tukakasa ne mutuwa abantu b'okukola nabo okusobola okuba nga mu Buganda tubala abantu. Ekisooka twagala okusooka nga tunaba ku mulamu ogwokubiri tusooke guno omukulu ennyo ogw'okuluŋŋamya Obuganda bwonna ne bannayuganda bonna nti nga ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ebibalo n'engeri gye tulina omukago n'Obuganda tewali ngeri yonna ekitongole kya Uganda Bureau of Statistics bwe kisobola okujja Buganda ku maapu kubanga kino nkyogera nga nkiddamu tewali kigendererwa kyonna ekya Uganda Bureau of Statistics okuba nga twagala okujja Obuganda ku maapu ya Uganda kubanga tekisoboka lwansonga nti kiba kyabwewusa nnyo nga Uganda Bureau of Statistics twajja wano ne tukiika embuga ne tugamba tugenda kukolera wamu mu census tugenda okubala abantu nabo ate ffe be bamu ne twekyusa ne tugamba nti Buganda tekola ki teri ku maapu. Ebyo bye mulaba bye muwulira ku mitimbagano ku TV beebo abantu abanoonyeza ebyabwe kubanga nja kusaba ow'ekitiibwa nga sinaba kwongerako kigambo kyonna nsooke nkukwase ekitabo kya census ekikakasa nti ddala ebibalo bya Uganda Bureau of Statistics birandika bulungi Buganda. Okulukuta n'abeera mutono nnyo era ebintu ebyo byaleetera abantu okutya ennyo abavubuka ab'ennaku ezo akawuka akamukenenya. Ennaku zino abantu n'abali abalwadde ogenda okumulaba ng'alabika bulungi era oluusi kireetedde abavubuka bano butatya kalwadde ako. Naye tubeebaza nnyo bwe muvaayo ng'ekitongole eky'ebibalo ate ebitongole okujja ne mukiika embuga. Tubeebaza nnyo olw'ettweyo lye muleese tubalinze mu misinde egyo simanyi oba onoogenda mujja waliwo kilomita 3:15 naye omukulu w'entwana atutegeeza oyo suuna naye 3 tubalindiridde.
Katuze ku nsonga gyemulumpa embuga ensonga ya maapu ya Buganda mwebali nnyo mwewalire ddala kujja kuvaayo okwanjula ensonga eyo nga bweyimiridde mu Bwakabaka bwa Buganda. Ensonga eno bwe twagiwulira navaayo nempa ekiwandiiko eri bannamawulire n'okwongera okutegeeza bannaffe obutawuddisibwa bannakigwanyizi n'abantu abavaayo nga beenoonyeza byabwe nga bagenderedde okutujja ku mulamwa. Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga naye yavaayo n'ayongera okuttaanya ku nsonga eno era Obuganda ne bukkakkana. Naye ate bwe muvaayo mwe bennyini bannyini kiggwa ne muvaayo ne munnyonnyola ensonga eno, kituwa essanyu, kituwa emitima gyaffe okukkakkana ne tumanya nti weewaawo. Twagala amuzzeeyo okubaza nnyo Dr. Chris Mukiza olw'okuvaayo n'asindika mu ttiimu eno nga bwe tugirabye ne mujja okwongera okuttaanya ku nsonga ezo. Abaffe bonna bali ku mitimbagano egy'enjawulo, abali emitala w'amayanja n'Obuganda bwonna, nyongera okubategeeza nti ensonga eno etegerekese bulungi nnyo. Teri agenda kujja Buganda ku maapu ya Uganda. Abakulu batulaze ebitabo byonna, batulaze ebyakolebwa mu kubala abantu, byonna biteeketeeke bulungi. Wabaawo ebitadde bitatambula bulungi mu kwogerezeganya, twagala mutwale nti bino bye bintu ebikulu, ate ekyo tukiveeko tudde ku bintu ebirala. Mu Buganda tukulembeza nnyo ensonga y'obwerufu mu nkola ey'emirimu. Buli kintu kyonna bw'okikola olina okubeera omwerufu mu maka, mu ntambuza y'emirimu, era tuzze tusomera abantu bonna ebikwatagana ku luwalo, bikwatagana ku nnyingiza n'ensaasaanya. Naye bwe muvaayo ne mbeera beerufu mu bitabo byammwe tubulabye nga bya 2024 naye nga byonna biraga ensonga eno nti Buganda mweri n'ebifo ebirala byonna amasaza ga Buganda. Ekyo kituwa essanyu era mwebale nnyo, mwebalire ddala. Obagambe nti bye boogera si biki, si bituufu. Era njagala okukakasa nti bwe twali tubala abantu ebino the districts za Uganda ziri mmeka? 27 era zonna kweziki kweziri. So Dr. Mukiza Chris, Executive Director of Statistics, ayagaliza bendi amazaalibwa amaki ag'essanyu ag'emyaka 7 egyaki egy'obuto. Agambye ye ne ttiimu ya Uganda Bureau of Statistics egenda kubaawo mu lubiri nga ffenna twenyigira mu kukola ki, mu kudduka. Era asiimye nnyo okutukkiriza n'agamba ye naye agenda kubaawo nga yenjigiramu mu kudduka. Kyova olaba agambye buli muntu wa Uganda Bureau of Statistics abakozi bonna kabagulire ebigezo by'omadduke.